muna afuuse muna buli woolaga muna buli woosakinga muna alese akatabanguko ku internet yonna ne bwogenda bugenze ku Google oba oyina ekintu kyoyagala okuwandiikamu nga bakuleetera muna ne Derrick beba trendinga ensonga eba trendingisa ya bisiyaga ebisiyaga bifuuse ebisiyaga buli muntu ali mukuwa opinion ye kubigenda maaso mu bulamu bwa muna wabula nga ate wano president w'abankuba kyeyo bonna mawanga gonna Kayanja awanze omuliro ayogedde ebigambo nkumu ayogedde ebigambo ebyesisitaza era wano naawooninga bankuba kyeyo mwenna wabula nga ate n'oluno agambye naawe Kayima ebibyo tujja kubanga tubimanya ensi za Europe ezo muzaagala naye si zensi ezejjenjereza okugenda mu bwotobwoto n'obeerayo bwotobwoto oyina okubaako kyokola muyina okubanga era muyina kuyitira mu nsonga za bisiyaga tujja kubategeera temusobola kwekweka luberera omwami ono tumumanyi mu kuwanda omuliro era tumumanyi mu kwogera omwami Kayanja ye muntu atasazaamu kigambo ayogera wabula nga tafuddeyo igwe gwakyogeddeko ogenda kuwulira otya kigenda kuleka kitya bazaddewo bali batya era nze wano ensaasira muna tetuganye yavuddeyo n'abalaga nti nno munnange ayingidde ebisiyaga naye abange mwasoose kumanya ensonga lwaki ayingidde ebisiyaga mwasoose kumanya ensonga eri emabega w'okuyingira ebisiyaga ye lwaki mulowooza nti nno ye tamanyi consequences zigenda kuva mu bintu byakuyingira bisiyaga inze naawe yenze Shila Adita kyoyina okukola subscribing ekigambo subscribe nkikulekerawo awo sikirekawo by mistake nkirekawo lwansonga nkimanyi ogenda kukyetaaga notification bell eri awo waggulu munnange ya muwendo nnyo ya nkizo nnyo ya makulu kyoyina okukola gikwatemu buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga naawe ekutuukako message bajja kubanga bagikusindigira tugendagendako mu katambi k'omwami Kayanja nga awa opinion ye ku nsonga ya muna ne Derrick okubanga bayingira ebisiyaga wabula ate nga naawe saagala weerekereyo njagala obere nga ompa opinion yo yenze Shila Adita katugendeko mu katambi then tukome amazima go tegeekweka buli kimu kyonna tujja kukitegeera ate era mujja kukyejjirayo mwebe nnyini ekyabulayo n'abalala tujja kulaba n'ebya Derrick tujja kulaba n'ebya Kayima mu ngeri y'emu mwe musiriikirire busiriikirizi mugule budde musiriikirire amazima mujja kugalaba nabagamba from day one nti abantu bano mbalaba era ne bye bakola mbimanyi bafekinga relationships naye amazima gajja kuvaayo g'amazima tegeekweka amazima galinga oil mazzi ne bw'oteeka mu pipa ebidomola bimeka eby'amazzi go gasigala kungulu ate tegalwawo gajja mu kaseera akatuufu go ne bwe gaba tebagakukase amazima gatuuka ne gajja mujja gejjirayo mpola mpola mujja kukakasa naye musaasire nnyo bakadde bammwe musaasire nnyo famire zammwe musaasire nnyo Katonda eyabamaking okubeera kye muli actually tukolerera abaana byonna obitunuulira n'olaba nti buzibu bwa nsimbi buzibu bwa famire zikola mpola buzibu bw'abaana butaagala kukola bye bibakoza bino kwagala kufuna za bwereere kwagala kulya ku za bwereere naye nga balingira ekibi ekya Sodoma ne Gomora kale ebyo bye byange twekwate nnyo Katonda siriikirira buli kimu kiwaakadde n'abalala bagenda kuvaayo amazima go tegeekweka buli kimu kyonna tujja kukitegeera ate era mujja kukyejjirayo mwebe nnyini ekyabulayo n'abalala tujja kulaba n'ebya Derrick tujja kulaba n'ebya Kayima mu ngeri y'emu mwe musiriikirire busiriikirizi mugule budde musiriikirire amazima mujja kugalaba nabagamba from day one nti abantu bano mbalaba era ne bye bakola mbimanyi bafekinga relationships naye amazima gajja kuvaayo g'amazima tegeekweka amazima galinga oil mazzi ne bw'oteeka mu pipa ebidomola bimeka eby'amazzi go gasigala kungulu ate tegalwawo gajja mu kaseera akatuufu go ne bwe gaba tebagakukase amazima gatuuka ne gajja mujja gejjirayo mpola mpola mujja kukakasa naye musaasire nnyo bakadde bammwe musaasire nnyo famire zammwe musaasire nnyo Katonda eyabamaking okubeera kye muli actually tukolerera abaana byonna obitunuulira n'olaba nti buzibu bwa nsimbi buzibu bwa famire zikola mpola buzibu bw'abaana butaagala kukola bye bibakoza bino kwagala kufuna za bwereere kwagala kulya ku za bwereere naye nga balingira ekibi ekya Sodoma ne Gomora kale ebyo bye byange twekwate
Indowooza naawe akatambi okawuliriza bulungi nnyo omwami Calvin Kayanja ng'alina ensonga zaali mu kulambulula ezikwatagana ku bantu abagenda mu Europe naddala baneeno abaana bankozeeko ku byeyo era ye n'agamba ku opiniyoni ye ku ntegeera ye ne ku mmanya gy'amanyemu ebintu by'okutambula ensi zino eza Europe kizibu nnyo ozibeeramu nga tugenze ku fake relationship togendedde ku bintu byakulya bisiyaga teekako n'abalala bagenda ku bintu by'okukukusa enjaga era n'agamba mulindeeko mugenda kulaba obutambi bwa Derrick ebifaananyi bya Derrick nga nabyo bifuluma mugenda kulaba Calvin Kayanja nga naye ebibyo bifuluma wabula ng'ate waneeno nze simanyi kigenda mu maaso obulamu bugenda kubanga bukyuka nnyo ku nsonga ya Derrick naye afuuse Derrick wa radio afuuse Derrick wa radio nze simanyi na kimuliko wano Derrick wa radio avuddeyo nakola akatambi n'agamba ani Sefuko ne Chumi babasibye ne maama wa Sefuko oba babasibe nze saagala kumanya babasibidde musango ki nti babasibidde kuvuma n'agamba era ye ayagala babasibire ddala paka lwe baliddamu amagezi n'agamba oyo omuntu y'omu bamusibako dda ku bintu by'okuwemula ku bintu by'okuvuma ne tulowooza nti nno avuddeyo ng'ayize bw'abanga yakomawo nga tannaba kuyiga kituufu bamusibire ddala wabula ng'ate wano wavuddeyo omu ku bantu abakozesa TikTok era omwami oyo amanyikiddwa nnyo Yugi Extra n'abeera nga ayanukula Derrick wa radio n'amugamba gwe musajja gwe si gwe mulundi ogusoose okukulaba nga weeyogeza ebintu ng'ebyo kambatwaleko katambi ka Yugi Extra mu bwangu nnyo then ate tukomewo tufundikire video Derrick wa radio message egenda kugwe blood guno gwakubira era nga nkulaba ng'oyagala nnyo basibe omwana oyo mu mbeera yonna ekkomera kyekintu ekyasinza okuba ekizibu kiriraana ntaana wano mukwano gwo recent week y'emu wavaayo n'okola video daki n'ogijjayo olwa pressure y'abaana gye baakuteekako nti toyina gwe wali oyambye ku TikTok kuno toyina kyokolako just oli awo nti oli mu mbeera yakukola video z'okwetega biki nga babyogera nze nga nz'omu mbadde sikulinaako buzibu mu bulamu bwange wadde n'okutunuzaamuko kuba egwa omu ku bantu benzikiriza bakyali benjagala nti aba ku TikTok kati ssebo guno gwakubiri kati leero kankuyambeko ku gwokusatu kyaliwo gwe bakwata n'enjaga e Dubai balyoka ne bamukwata ne bamusiba emyaka gya 25 tewali asalwa teri asalwa gwasalwa kuba abadde kyaliwo mulasita muno okitegedde kati nawe oba oyagaliza 10 Sefuko maama wa Sefuko ekkomera tibalyose ne babasiba bulaza meni nawe olaba nawe kakyaliko balyose ne bakakwata n'enjaga nekirala nyonyola abantu sawa zino mukunja aluwe ali munjagaze kubona tonyumya naye bantu bali tonyumya nawe oli ali wali eri nga bamugamba de nsigo bazitereza atagamba amasigo tebazitereza eyo bogas tomunyumya nawe bogas toko mukunja yani nawe be bakubira omukyala nayola abaana yes yoyo mukunja guys Derrick wa radio nze siri wa kitalo nga bwendowooza ate nkakasa ffenna nti tuli bantu oli musajja ndi musajja ekitwawula kiri kimu entegeera erabika etegeera nga lwakuna olwokutaano totegeera muganda wa si mu bubi kuba wiki yemu mukwano gwe bamukwata n'enjaga nojja n'okabira social media netukuwa attention video n'etambula yali mitwalo egyo video n'ogikwata n'ogijjayo Derrick wa radio n'ogirekera abantu olwa pressure y'abaana bakuvuma nga balaba nti leero kashanga ovaayo ovuddeyo ku mukwano gwe era wagamba mukwano gwo naye taata ninako kankubuuze ninako mpolampola kyenjagala okubuuza Derrick wa radio TikTok w'amaanyi waliyo yali akozeeko video emu ng'asabira kadamu obuyambi oba sekadamu omuntu yenna afunye ekizibu lwaki yavaayo kwoyo
Endowooza n'ako akatambi ka Yugi Extra omaze okawuliriza bulungi ze simanyi bino bigenda kuggwa bitya wabula nze nga Sheila Adeta tebinkwatako as long as tebiri mu kuyiwa musaayi am fine. Nze omukutu ogwo ogwa TikTok ngukozesa neesiguberako ku nnyo olw'ensonga za guidelines zaako nti nzibu nnyo ate munnange TikTok eyo nyangu nnyo okufula serebu ate nyangu nnyo okusula wansi waba togikozeseza bulungi. So mbasaba baganda bange mubeere emikutu gino nga mugikozesa bulungi. You never know, osobola ofunirako ebizibu mweyise bulungi nnyo. Katusabe baganda baffe baneeno abali mu kkomera babeere nga bateebwa kuba munnange bantu si kirungi kuteeka muntu mu kkomera we bakusiba omulundi ogusooka ogenda kufa nga bakusiba kiringa kutta botta omulundi ogusooka ogenda kufa nga otta. Era nsaba bano abaana babeere nga bavaayo mu kkomera ate era beetondere n'abo abantu be basobya wabula ate nga ku sayidi ya Derrick ne Muna ku bintu ebikwatagana okulya ebisiyaga ekyo sina kyenkyogerako kubanga understanding yange eri emabega w'okulya ebisiyaga indala nnyo era nkitegeera nze ng'omuntu. Katusuubire nti nammwe muli kitegeera muddeeyo. Imbaagala nnyo.